bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okugabira abaliko obulemu Obugaali. GEN.KATUMBA Wamala ono nga ye minisita w'ebyentambula agambye nti Obugaali buno yabusasa okuva mu kampuni ekola seminti eya Tololo, naye bw'atyo kwe kubugabira ekibiina kya Rotary kibugabira abali mu bwetaavu. Bafaayo nnyo ku baana bano ate n'okukubiriza abazadde nti banaye bw'oba ofunye omwana aliko obulemu tekitegeeza nti omwana oyo talina mugaso. Omwana mufeeko, omwana kubanga batubuulidde bangi babaleeta ne basuula wano ne bataddeyo n'okulabika. Naye ng'ate mwana wo Mukama bw'atu bw'aba akuwadde tomanya kikyalibeera mu maaso. Bano bwe bavudde ekira beeyongeddeyo eggayaaza ku St. Lilian Jubilee Home awali abaana abaliko obulemu, nabo bwe batyo ne babagabira Obugaali. GEN.KATUMBA Wamala ategeezezza nti naye mmemba wa Rotary era bw'atyo n'alambulula obulungi obuli mu kubeera mu bibiina by'obwegassi. Ng'oggyeko okuba nti Rotary ekozesebwa nga omukutu ogw'okuyamba abantu, naawe wennyini Rotarian olina kyofunamu kubanga ogenda n'osanga abantu ab'enjawulo. Owa bizinesi n'omusanga eyo, oba obadde tomanyi bank manager n'omusanga eyo, obadde tomanyi najja dokita n'omusanga eyo, begamba eyamba n'okukola networking. Abazadde wamu n'abakulira ebifo bino omukuumirwa abaana abaliko obulemu basanyukidde obuweereza buno obubaweereddwa obw'Obugaali. Naye twebaliza ddala Katonda ne ku lwa Rotary Club etuwadde omukisa okutuyambako ku ngeri y'okutambuzaamu abaana bano etufunidde Obugaali, kubanga ekyo kibadde kizibu nnyo ddala wakusitula naye ate azitowa ng'amenya, naye kati embeera egonze. Mike Kennedy Sebalu eyali gavana wa Rotary naye bw'atyo mu bubaka bwe abadde musanyufu bya nsuso. Twagala nnyo okwebaza Rotarian GEN.KATUMBA Wamala olw'emikwano gye yatusakira nga Rotary, abatuwadde Obugaali buno bwe tuleese wano ku ssomero ly'abaana Ekireka, ate era n'okwebaza omulimu ogw'okudaabiriza amakubo gano abaana mwe bayita n'ebitabo ebibaweereddwa. Twagala nnyo okwebaza abakulembeze b'essomero n'abasomesa omulimu ettendo gwe bakola, n'abazadde abatutte obuvunaanyizibwa okuleeta abaana mu ssomero lino. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.